Batugoberera ku mikutu gyaffe okuli Kojja Kagata exclusive wamu ne Focus 256. Thank you so much for nnyo kubeera ng'otulaba nnyo kubeera ng'otugoberera wonna osinzidde okutulaba kola kyamaanyi nnyo naku lwaleero nze ne Kojja tuba tutunula ku byafaayo oba politics ebyobufuzi twagamba tujja kuwanga history ow'eggwanga lyattu Uganda butamanya gye wava oyinza obutamanya gy'olaga nsonga ki ndeeta Kojja tugaye mu nsonga ez'enjawulo. Kojja olunaku lwaleero nsaba obuze ku bantu omale tugenda kwogera ku bantu abakulembeze ab'enjawulo abadde bajja nga bakulimbira okuva Uganda bwe yafuna obwetwaze mpaka olunaku lwaleero nga tumenya amannya gaabwe n'engeri gye bajjamu emyaka gye baafugako tubeere specific ku ekyo ebirala tujja bifuna mu maaso eri. Nsaba obuze ku bantu abalabi baffe mwenna mbalamusizza nnyo ku mikutu gyaffe omuli Focus TV yange Kojja Kagata exclusive ne Hebron Media tubaagala byansusso olw'engeri gye mutususuutamu ne gye mutuwaniseemu ate ng'era mu bye mukola byonna tubasaba era tubeegayirira nti mwongere okusubscribinga n'okulayikinga wamu n'okomentinga tusobole okuba nti tubawa ebyo bino byetugenda okwogerako kati. Waliwo omwami omu naye yawandiisibwawandiisi nga kwayagala waakiri ategeereko ku bimu kwebise emukwala. So osobola ogenda mu comment section kyoyagala okutegeera naabiteekamu kyoyagala okubeera nga twogerako okitegeere bulungi. Kojja wangi olunaku olwaleero njagadde tunule ku ekyo abakulembeze abadde bitwakuma ku Andrew Cohen nga Uganda nafuna bwetwaze era n'onyonyola abantu butya obufuzi oba governance bwe yali nenjagala leero tunuleko ku kino bakulembeze ekyabazze bakulembera eggwanga lyattu Uganda ate era mu myaka ki gye badde bajja nga bayingira ku bukulembeze bwabwe. Ebintu ebyo nabyo omanyi abantu abamu biyinza obbalemerera okutegeera obulungi naye nga Uganda ebadde yatandikira yafugibwa abantu nga bafuga Buganda oluvannyuma ne baleka bagenda bagamba nti baagala kugattako ebitundu ebirala era ebiseera ebyo nga eneyitibwa yali Uganda Protectorate yali efuuse Uganda Protectorate ndowooza oba British Protectorate era nga kyatandikawo yali 1894 abazungu ne bafunganira ddala wano era nerangirirwa nti kakati Bungereza yejjanga okubanga yeekola ki yeekuuma wano kitegeera yeri British Bundi olubonga bebaagala babe nti bebakola ki bebafuga wano naye ng'abantu nga ffe bannayuganda twali nga tetwandikyagadde oba oli awo naye nga tulina bw'obejjako kubanga bo baali basazeewo nti baagala kukola ki kubeera nga bebafuga wano esebo kale twali tetulina tuyinza kikolera naye era yo nga Uganda okubeera nga efugibwa oba etandikawo kyali wakati w'omwaka gwa 1961 ne 1962 era bwe baamala okifoominga nti bamaze obbissa mu nkola ne bagifuula nebeera Uganda eyeetongodde oba Uganda eba etongozebwa nga Uganda okuba nti eggwanga Uganda mu ng'ennaku z'omwezi 9 October ku ssaawa 6 ogw'ekiro lunaku tukozaako independence wano ku ssaawa 6 zaali za kiro Uganda neefuuka ki naye nga okugira kwonna kwava eri mu 1894 nga twawona tufugibwa abazungu. Independence tugifuna awo kwaliwo okulonda independence tekuba kulonda tekwali kulonda bwakya kumakya nga abantu abaddugavu batadde ku bazungu pressure mukole kino tetujja kikola mukole kino ng'eriyo bannabyabufuzi ababalimu nga bo bamusaazi baani nga bafuŋŋanye Stanislas Mugwanya mukole kino nti nedda nti tetujja kikola ne bagamba nti kampite mu bannange temukola bwe muti okujja ng'omuzungu akoze bwati temukola bino okujja nga kino kiri bwe kiti kati awo kyekyaviirako ne basalawo bakole ki bakole bakwase Uganda obwetwaze ne Bassekabaka Muteesa nabo nga baali bakifuŋŋana nnyo nga bagamba ffe twagala ekintu kimu kwefuga nga ffe tetulaba lwaki mutukola ebintu bye mutukola era obwetwaze mu kubutukwasa Sir Edward Muteesa by then kati Ssekabaka
gwe bakwasa obwetwaze okubeera nga ye mukulembeze w'eggwanga erigattiddwa Uganda yemaze okugattibwa wamu n'aba nga yafuga Uganda yatusookera ddala okuba mukulembeze w'eggwanga lya Uganda 1962 nga 9 essaawa zaali 6 ez'ekiro awo Kololo ne bajjayo bendera ya Union Jack ne bateekayo bendera ya Uganda n'erinnya waggulu naye nga neyo bendera mpozi nabyo nja bikubuulira mujje bujjako nja kubuulira lwa eya Uganda yali efaanana etya eyo okutuuka okuba ne bawanika eyo nayo yakaayanirwa nnyo nga bw'omanyi nti ebintu bya Uganda n'ebya Uganda bonna buli wabaawo akoze ekintu wabaawo agamba nti nze nkirabamu kino bonna kikola nga kyalangi bweti kati ojja kulaba ng'olwaleero omukolo gwe gwonna n'omala ogukola nga ebintu ebiriwo bimyufu bayomba baagala bibe byakyenvu baddira ebintu ebiri national ne babifuula political ekizibu ekiri mu Uganda era ne mu kubendera bwe kyajja bendera yali nnungi nnyo bwe yali efaanana nga bw'olaba bendera ya Namibia oba ya Zambia ne bendera ya Uganda bwe yali efaanana ng'erina okubaamu green naye olw'okuba bannabyabufuzi abeeyagaliza bokka kijja kutegeeza nti DP yeefuga kati awe nga bw'omanya ate ku fitina teriiyo kibiina kye baali bawalanye mu Uganda nga bwe bazze bawalana bibiina nga bwe bawalana DP kiriiyo so kojja tumala okufuna Muteesa ayingirawo atwala bbanga kyera ani addawo awo Muteesa yafuga okutuuka tutwala lisiti eno nga bwetubagenda nnyo into details batuuka 6 bategeka okulonda kubanga yali waki president alina kuba wa kiseera bategeke elections balonde omukulembeze omulondo obulonzi bwe kwatuka okulonda kwagenda okuggwa nga mwalimu ebibiina ebyatekwetabamu ebiri prominent byalimu 3 mwalimu KY mwalimu DP mwalimu ne Uganda People's Congress naye edda lwakuba yali Uganda People's yali Uganda People's Congress kati okulonda kwagenda okuggwa nga tewali afunye bululu bwa Simba obusobozesa okufuna okulembera eggwanga era bwe batyo ne batandika okutema empenda baali bakulidde ebyokulonda bagamba nti nedda kyetuba tukola tuddire tugatte tuddemu tulonde abagezigezi bo ne bagamba nedda mukole alliance ebibiina ebibiri ebisobola okwegatta byegatte bikole ki kasita DP kibiina kikulemberwa musajja muganda ne KY naye musajja muganda yakikulembera nze kyeŋŋamba kyabyandyegasse ali bagamba nti ani kati bwe baatuuka mu negotiations bagendako mu nteeseganya enteeseganya ezo nga ye Ben Kiwanuka agamba nze sikirinaako buzibu mutukole ekyo tukikole naye ng'enteeseganya ezo bwe zaali zigenda mu maaso baabajuliza constitution ya 63 yali ekoleddwa nti nga omukulembeze w'eggwanga abeera ceremonial naye ate nga prime minister abeera executive oba okitegeera kye ŋŋamba amaanyi kati abantu tebakitegeera abaaliwo okuba abasinga obuyivu bwali nnyo mu bantu ab'enkizo kati abantu ne bagamba nti tekijja kusoboka kabaka waffe ono president kati bagamba Kiwanuka nti jangu tuwegatte Kiwanuka bagamba nze sikina buzibu okusinziira nga bwenda ba constitution nze nja kubeera president Edward Muteesa abeere prime minister amishizaamu olugaayo maama abaganda ne bakiryoka batabuka bagamba nti kiki ng'ajoga kati ayagala yo abeere president prime minister amufukamirire kabaka waffe amufukamirire so nga gwe baali bawakanya yali munnamateeka Benedicto Kiwanuka yali munnamateeka nga constitution yagisomye constitution eyo yakolebwa QC binaayisa ndowooza ng'egamba nti the president will be ceremonial and the prime minister will be executive kitegeeza nti president
abawa mikolo kati abantu ne bakomba ku paasi ng'alinawo abanyonyola atasobola kubanyonyola kyali kizibu nnyo ng'abantu balinga bw'omanyi ababooda manyi ababooda tebamunyonyola nga waliwo ensobi eguddewo kati ekyamanyi kyekyo nga tolina bw'obamatiza kogambye nti pulezidenti gw'obwagala nga bo balowooza nti gw'oba waggulu waki so kye bataategeera nti pulezidenti ajja kubeera seremonio nga wa mikolo ng'alina obuyinza n'okusalawo kwonna ajja kubeera ngaani kiringa bonaokera ku bakyalo ogamba nti obuyinza bonna tubuwadde Nabbanja abeere nga yali executive kakati nno amangu ago badduse balakikirya bayiseeyiseemu batutte Obote ewa Ssekabaka Muteesa ye agenda bwe bamuyitiramu biki byonna ye agamba nti nze sikirinaako buzi nze nja kubeera prime minister kuba ye yali amaze okusoma mu constitution ng'agitegedde nze nja kubeera prime minister Obote Ssaabasajja Kabaka abeere ki pulezidenti Kabaganda jju Obote jju naye gwe lowoozaamu nga abalemesa beni kiwanuka okubeera gundi baganda banne ola concept gye bataategeera yes nga bigenda mu maaso nga buli kimu kigenda mu maaso era yawo oliwe yagambira nze bwe nalaba ono nga agenda okusayininga ku mpapula bw'ati akutte ekkalaamu ne ntandika n'okugolola engoye ezigenda okudigida nga pulezidenti era bwe byatugenda okugenda mu maaso nga gundi afuuse prime minister Bote Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa ng'afuuse pulezidenti kati waliwo ekyali kiteesebwako ndowooza waliwo embaawo ezabbibwa ekkonga eyo baba bazoogerako Obote n'amugamba nti tolina kyosobola kwogera wandibadde osirikaku kubanga nze nduumira amagye nze nagatutuma ekkongo nolwekyo byavaayo byonna byange saagala byogereko executive kati seremonio ayagala okubaako kyayogera amugamba nti oba byebyo amagye gajje ku ki amagye go gwe weewaana nago gajje ku ttaka lyaki lya Buganda oli alabanga gwe balengezezza executive ate alagira muduumizi we ow'oku ntikko ono andeetako ekimbeerembeere enjawulo mumalemu ekibuli awo wewaava ki embiranye olutuyingidde 66 oba zaali nga 27 ekiro ne balumba olubiri era kwetuva okubonaabona n'olwaleero mpaka kati ate nga tukyabonaabona nnyo kubanga president na prime minister butamanya makulu gakirimu ate ngenze kyemmanyi ekyaleeta ebyo byonna abawuzi b'omunyama waliwo ababa bafunamu mu buli kimu ng'amanyi nti bwenkola kino nensayidinga n'ono nfuna bwenti nensayidinga n'ono nfuna bwenti era wewaava akabaate esebo so awo Bote ayingirawo bw'ayingirawo atutwalaganya alina omuduumizi we General Idi Amin Dada Bote atucunya aleese gundi agenze mu lukiiko e Singapore aba ali e Singapore waliwo omukulembeze gw'eggwanga era yayogera n'agamba nti tuli wano nga tuli mu lukiiko luno lwa Commonwealth naye tuyinza okuba nga tuli wano ng'abamu tebajja kusobola kuddayo nga bapulezidenti b'amawanga ago bw'aba yakatuula waayita eddakiika nga 5 ne bakuba essimu nti gavumenti ya Uganda bagivuunise ng'ennaku z'omwezi 25 January 1971 wangi yali akutte kakopo ke yali akutte oba yali anywa caayi oba juice naye yali mukamwa yamulema okumira kata ndiko jugumira bwe kati naye yali mukamwa teyamumira gavumenti evuunikiddwa bwe yavuunikibwa wano embuutu ne zivuga
back to back to back to back back to back back to bank to back para pumping to bank to para pumping to bank to para obote sera mazoganya ngenge ngabasimanyi bichi bayimbye bakuze iki zikubiddwa fe tuli tutunula amanyi fe tutunula butunuzi ajja n'atusangawo n'agenda ajja n'atusanga nsanvu mugumu ayingidde wami n'afuuka omwagalwa w'eggwanga ensi neyayaana kulumeze atambula n'otamanya nti pulezidenti yayiseewo muba muli wali muline tusamba akapiira k'ekyayi bw'ogukuba guyita yagusiba ebweru naye ajja mu kisaawe asambamu eddakiika 2 atambula abasanga muli ku bugaali muvugamu awo n'agamba mpaamu naye n'avugamu tufunye omukulembeze nze awo nali natambulako nga ngenze mu kawo restaurant kalinga Kampala Road awo bakayitanga Wimpe baali bantumyeyo bitumi nno sinze nali ngenze okulya mba nakayingira naye ayingira nze kati omusulo gumpitemu nze nga ntya abasirikale ebulamu bwange nali ntya abasirikale nali mukaaga kifaananyi kye nafuna nga kirala kati 7 mugumu natugenda okutuuka nga sikyagala batunulako munange kumbono mulala yayingira nga ggalo ng'agamba nti buli alimu n'alya kyalya bw'anaako waafulume manyawo yasalanga yali agenze okufuna bye baali bantumye nali maze obifuna oda nejja nga ngenda kusasula wayingirira saasasula bye nali nguze nno byali bya siringi ndooza 4 siringi 4 saabisasula ez'ennya n'enze ezibika nti buli alimu n'alye era n'endya nsooka okulya chaps nga nze njiguze oda yamini yali yanalya chaps nenywa ne chai ow'amata olukoni nga bakuleetera chai ne bakuteekawo akakebe ka ideal milk neweefukiramu amata g'oyagala neweekolako kati yasalanga busazi omanyi ofiisi ya president yali eri awo awali King Fahd Plaza we yali yasala n'ava wali n'ajja wano ng'ensi tetegedde ne tufa ekyo kyokka abantu kata kibatte pulezidenti ukimanyi nti tubadde oli wedde ne pulezidenti tunywa cyayi tulya naye nga nange natya okwogera eka nti mbadde naye kuba baali bajja kunsaba sente ze baali bantumye saayogera tuba tuli awo wulira enja bayekera abatibaze awo ne bakwatako ne be bakwata awo nabalabako olobota atandise okudda agamba njagala kudda bapanga naye teyali obote sitole zonna bwe nziwulira ate ndaba ono aliko kati yeyali ki ate yeyali mu lukwe kubanga byonna byanyumya ate bye nalaba nga bubonero bulaga nti yaliye era bwe bakwata kuba bonna benda babagamba nti bano baali bantu bange bajonanira omubaani bonna be bakwata ebiseera ebyo n'abalala be bakwata be bakuba waliko le twagenda ku firing squad awo egindi awo mukalitunsa awo nga wali busaafi ekibangiriza ekiri awo awo netugenda ne firing squad twagendawo yali 7 ekibangirizi nkirabawo nga awo kyebayita Freedom Square awo baali babateeka babaleeta babasiba ku mapipa ne baduumira abasirikale nga bazze dda nenkuba n'olukuba lwali lufuuyirira kyali na kisiibo nzijjukira bulungi nnyo mundu neeseka nsawo najja n'akebera tebakuba atali mulamu ne bamanya nti mulamu bulungi ne bakuba ne bajja n'akebera oba awedde n'ebifaananyi ebimu nkyabirina muno olwo baleeta obuyeekera mwagala tukolaki olwo bujjidde ddala tuwuliriza lediyo gundi omusajja bamuyitanga maamaani Majwala yasoma amawulire yeeyita Majwala lediyo Kimaka basomera tugawulira kiro nga twebisse mu makutiya eddoboozi teritumewe olinga alowooza nti abasirikale bayita buli wamu tugenda okuyingira 1979 omwezi gwa January nga kiri bulala batugamba bali mu Nyendo bali gindi bali wano bali mu Lwera bali luddawa bali gindi nga byetuwulira nali nakedde na gindi bweyogerera eyo wasenga wange naalya emundu aseka mba nfubutuka yawo kuddu awali Mamerita awo
bwe nafubutukira bwe nti nga nve musajja bamuyitanga Sentongo ngwe ku main awo ku Mamerito nzikirire nzire ekireka ng'ebikompola bino ng'ebikompola envuga gye bivugamu zigenda okuwera essaawa 8 n'ekitundu nga batugamba nti abayekera Abatanzania batuuse e Kampala gavumenti bagiwambye dda naye ate nga ono omwami pulezidenti yakatuyitako awo mu bumotoka bwagenze ali awo bayitawo ntebetebe wayogerera Radio Uganda eriyo yogerera awo atambula ne gonde Obi Unity naye nga Abatanzania bawambye Radio Uganda eriko obuyimba obwo bwabuliranga ng'omanya ndi mu ggwanga mulimu akabi obuyimba obw'abasirikale obwa bandi tekwabanga kayogera yagenda ng'okuddamu okwogera nga babawulira nti bannaffe batuwuliriza gavumenti ya Uganda ewambiddwa nga bye bigambo bye twawulira ate sirina mukisa gulaba ku muntu yalangirira nti le gavumenti ewambiddwa sirina gwe nali ndabyeko kuba abalangirira balagawa oludda ekirango toddamu kumanya wajalaga simanya era toddamu kumanya nange nga gavumenti evaako nga tugenda baluutize tuluutinze nange nafunayo emmotoka yali tata mukyukakyuka yawo akavuyo bwe kajja tewali mulimu abafuna n'abafiirwa kituufu awo nafunamu tata yali yugiru awo mu maaso ga gundi awo gadda ya recuperation awo wenagijja nagisanga neri full tank ola mafuta ku petrol station kwonna kwogenda onywa bunywi nogikalakata nengenda wali mu food and beverages awo nga awabadde ng'obuligata wali omuzikiti gwa mukwana awo awo mu industry area waliwo office stores za food sawa nentika sukali nenjolekera ewaffe tweyagala ekyo bayita looting buli omu naafuna byayagala naye abamu byabalemerera nasanga olinga aluutinze ekibumbe kya zebula naye nga takisobola nakisuula ku kkubo kati nobuuza nti yatutte kyaki abamu ne baluutinga n'emitwe gy'amasimu nobuuza nti agutwalawo nange eyo gavumenti nga bweti balangirira Professor Yusufu Kironde Lule nga chairman wa Uganda National Liberation Front sobote yamalako ennaku 6 oba 6 ate ne bamuwamba ne balangirira Binaisa Kyusi oyo n'atukalakataye oba naye emyezi gyali emeka naye ne bamusiba amuteeka mu kkomerero ne balangirira Muwanga Paulo Muwanga n'atukalakata paka mu Desemba nga 10/19 ne tudigenda mu kulonda kwa bonna ebiseera bye nalondera awo awali paaka empya awo bwe nalondera bali ennonda gye balonda mu banna era wadde neeno nayo nnungi naye era bigenda okuvaamu era mugenda okulaba nga nabyo bikusesa nga tulonda nga akalulu kaggwa twagenda okugiranga ekibiina ekya UPC kyekirina buli kimu kumpi kyo kigamba nti buli wamu mu Uganda wonna kyawanguddewo buli polling station muganda wange so nga waliwo agamba bwe babba obululu ngenda mu nsiko era n'agenda naye ate bwe yagenda mu nsiko ate bwe yadda nga obuwanguzi teyabukwasa gwe babba ate nalaba obuwanguzi ate ki mwali musuubira nti engeri gyagamba nti babba obululu bwe bamala okulwana abukwasa omutuufu yakola ki kakati singa poliisi egoba ababbi nga babbye emmotoka yo bwemala ogikwata bwegikwata egifuula 99 aye gamba mukama wange emmotoka yo yino tugireese kati awo nange kyeneebuuza nakati sidda nfuna nga nziramu ate simanyi oba ndi mufuna kuba kati wayise emyaka 4 yana gyokka 46 wayise 46 okuva lwe twalonda so oluva mu lutalo olwo gavumenti neyingirawo eriko balangirira bagirayiza etutwalaganya paka 85 olwo aba yakamala okwogera ekigambo nti tejja kuba kulonda kuba walina okuddamu okulonda nga wayise emyaka 5 aba alangirira yakamala okulangirira ekyo nti tejja kuba kulonda ate gundi tamuwambirawo Tito Okello tamuwambye yamuwamba nga yali 27 wa mwezi gw'omusanvu 85 n'amuwamba namugamba nedda tojja ate era looting neddamu buto mama banyaza abaddeko
naye yafugayo emyezi mibale okuva mu gw'omusanvu paka yafuga emyezi ndowooza gyalinga 5. Ebitongole by'abayeekera by'enjawulo ne tuzinda ekibuga kwandibadde okuwamba NRA yalangirirwa ewambye kuva ku olwo byebyo byolaba kati simanyi kunyumyawo awo okutuuka leero simanyi kunyumyawo. Banaye omulabi waffe atugoberera Kojja Kati exclusive wamu ne Focus TV tukwaza okuba nga okikola emboozi eyo gy'owulira Kojja byayogera unscripted nabirabako tumulabeko bwatunula ku ssimu tumulabeko byaliwo ebintu bino nga byapeninga Kojja nkwebaza era kati nabyo byonna ebiriwo kati munansonyiwa byo simanyi kubinyumya oba lwaki nti nina enkola yange ndispectinga gundi eri muki mu buyinza kitegeera I don't discuss it. Kale Kojja nkakasa nti n'ebyobufuzi nga bwe twabisima mpolampola tujja balwangayo kasavu kanyama tuwa ku byobufuzi tuwa ku bya theatre tuwa ku music wonna tugenda kuba tukutambuliza mu buufu obwo nga bwe kyobumanya kimu nti ebyafaayo byo tusunako busunyi olina living encyclopedia etambula woyagalira newomuyimiriza mugawayi mpaayo ku kino awo wennyini. Kale tusigale mu vidiyo ezijja mu maaso awo obadde mulungi okuva gye twalagidde mpaka wano nze Ade Wilberforce mu nyanja badde ne Kojja Kagato. For now, bye bye.